ndeke mbabye ensonga endala njagala igigi ojewa bayigigi abakulu mu nnyambe mubalirire ekintu ekyo abakozi mutukozeemu omulimu mubi nnyo lwaki mwonoona gavumenti bwe mutyo miliyoni nkaaga abaana bakola baffe wano naye neewuunyiza obukuusa bwa kaawo abeera wawano ku disitulikiti ng'ate na wano mu town council waliwo ekizimbe eky'abantu community center kimenyeddwa kaawo alaba. Abatuuze abawangalira mu bitundu ebyenjawulo okwetoolola Kayunga, Busaana, Kangulumira ne Nazigo Town Council ssaako n'amagombolola ag'enjawulo abakuŋŋaanidde mu lukiiko olwakazibwako ekimeeza olutegekeddwa ofiisi ya Prime Minister mu Kayunga Tax Park olw'okubaganya ebirowoozo ku mirimu egyakoleddwa n'ensaasaanya y'ensimbi obuwumbi obusoba 42 n'obukadde 15 ezaaweebwa disitulikiti y'e Kayunga mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022. Wano abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwamu akulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti eno Abdul Batambuzi basoose kubuulira abatuuze ku biki ebikoleddwa mu mwaka gw'ebyensimbi guno. Tugenda mu kutumbula byanjigiriza because ebyenjigiriza is national priority program area. Department of Education y'ebyenjigiriza omwaka gw'ebyensimbi twagiwa obuwumbi 21 mu miliyoni 17 mu mitwalo 9,915 mwemu. Kayunga Town Council ku sente ze nafuna nabaweereza miliyoni zaali 277 n'umutwalo 9,936 mwatano mugumu. Naye waliwo esente endala zinabaweereza ez'enguudo ezo nazo nazibaweereza ziwera obukadde 7 ndoza mutta 75 million. Ng'abatuuze bakajja baweebwa omukisa gw'okubuuza ebibuuzo n'okulaga okwemulugunya kwabwe mu bitongole bya disitulikiti ebyenjawulo kusinziira ku byogeddwa. Wano bangi balaze okwennyamira eri abakozi b'ekitongole ky'amasannyalaze ababajjako amasannyalaze mu budde obw'ekiro ne bagawa abakwasi b'enseenene. Mujigamba pesa gamwenga bwe mwenga butugenda kunyigirako eno ebyo tubirize obwo bwe mulimu obubbi obwo bwonna tubulize tubulaba. Obulumi obwange buli ku muntu omuntu oyo omu yakwata ffenna enfuna yaffe yaani ew'amasannyalaze. Ow'amasannyalaze abantu bababidde mu kusasula uniti egula sente mmeka n'otoola emitwalo 2 ne bakwa uniti 10 n'otoola emitwalo 3 ne bakwa uniti 10. Kiki bw'osasula ku ssimu bw'osasula emitwalo 2 twetaaga ttangaza oteekwa kufuna uniti mmeka. Abakwata enseenene bwe bajja mu Kayunga wano basooka tukira ofiisi yammwe ne babawa ssente nga mpitirivu nnyo musobole okubakkiriza okozesa amasannyalaze nga bwe baagala. Muwunzika abantu aba bulijjo mubajjako amasannyalaze musobole okukavalinga bali ab'enseenene ge batwala nga tebasasudde. Abantu babonyeza abantu nze muluko gwange eriyo ne fayire eri mu ofiisi nga bakola n'endagaano okuddiza omusajja mitaye bagimuggyako mu bukyawe. Musajja mukulu mukyalo mukulu bamuweereza naye olwaleero tebagizaaka. Ensonga y'ettaka n'enguzi egambibwa okuba nti kati yafuna n'ebigere kumpi kwagala kutambula buli ofiisi ku disitulikiti eno ze zimu kuzitabuusiddwa maaso. Kaawo kino kidda gy'oli nkozesa ebbanga ddene nnyo ekiremesezza abantu bonna bakontrakiti okukola emirimu gyabwe mubajjako akasente. Kiki ekiganye madamu Molino okutusomera ebibiina byonna ebyafuna ssente kibiina ku kibiina. Abakozi ba gavumenti muyina enkola gye mwakola essente ziri teziriyo mu bantu. Nze mukunoonyereza okwange munkwate ntambule nammwe tutandike okulaba ebibiina ebyo. Mwe mwegabira ssente bennyini bamala okwegabira ssente kakati essaawa ne mutugamba nti okuzibanjayo lwaki tasomye kibiina ku kibiina n'asomamu ebyaffe. Njagala ebibiina ku bibiina mujja mutugambe nti bano balina miliyoni 6 bano balina miliyoni 10 muleke okwegabira ssente abantu baleka nga baavu. Wakiso erina land office, Mukono erina land office. Ekikyatusibye Mukono okubeera nga yeetuwa ebyapa olowooza si kye kisibye wano obukumpanya mu nsonga z'ettaka. Baaba Nabbanja
mututegeeza nti mugenda kugoba abantu ku ntobazi. Wano Kalangwa enamba emu, rediyo ye eri mu ntobazi. Nze nga muddu awulira sigenda kukkaanya kugoba abantu ku ntobazi ng'ate mwami Kalangwa rediyo ye eri mu ntobazi. Musooke muggyemu oyo. Bano boogedde ne ku bayinginiya ba disitulikiti ab'enguudo abalima amakubo mu ngeri ya gadibengalye. Wagambye ofuna millions 87 ez'enguudo eza urban councils. Wawaako town council emu mu district n'ogiwa millions 75 ezasigalawo kyalagawa. Oluguudo oluconnecting okuva mu west Akasenya okutuuka wali mu industry area emiliyoni 6 ziryawo weziri. Bintu kyebyo bye mukola naye nga gye mugenda okuziikibwa gye mugenda okubeera mukola Museveni yagenda okuyitayo. Lwaki mwonoona gavumenti bwe mutyo miliyoni 6 abaana bakola baffe wano tugende twambula Akasenya mutubuulire mutuwe accountability. Ekyo sikikkiriza nze nkyalimu okwemulugunya. Njagala igigi ogyewakayobaigigi abakulu mu nnyambe mubalirire ekintu ekyo muze olukiiko luno. Genda wa inginiya Kayunga Town Council atulaze oluguudo lwakolebwa Lufra Road. Mazima amatuufu bakansala kyannaku nnyo. Sijja kwagala nnyo kintu kivumiriza gavumenti. Emiliyoni 19 zigendawo. Emiliyoni 19 bakansala twabalonda nga tulina n'aba district nga tulina n'aba town council miliyoni 19 abatuuze zigendawo. Obwo bubbi bwangeri ki bwemuvunga ya gavumenti. Neewuunyiza obukusa bwa Kaawo. Kaawo abeera wano ku district ng'ate na wano mu town council waliwo ekizimbe eky'abantu community center kimenyeddwa Kaawo alaba kiriko n'endagaano gye baakola ekoma 223 tokaba kimenya Kaawo waayita era akiraba tasobola kirondoola kumanya era sebo RDC n'omukulu ava mu ofiisi ya Prime Minister ensonga eyo erwagigi tusaba mugitunulemu mugirabe. Eseza Birungi akulira ekitongole ky'amasannyalaze Kayunga aliko byayogedde ku nsonga z'amasannyalaze. Tulina obubbi bw'amasannyalaze ebyo babba byuma by'amasannyalaze kye bayita vandalism, babba wayazi, babba circuit breaker ne meters nazo bazibba. Gavumenti yatusuubiza connections wenjogerera tulina abantu abawera kumpi 13,000 naye bukyanga omwaka oguwedde kutandika 2021 paka kakati twakafunako connections eza gavumenti eziwera 506 ku bantu abawera kumpi 13,000. Ensonga z'abakwata enseenene n'okuvaava kw'amasannyalaze mu Kayunga tabibuusizza maaso. Districts ez'enjawulo enseenene mwe bazikwatira oba mwe bazitegera balinayo chairpersons mu buli kitundu. Na wano tulinawo branch era tulina chairperson. Season eno etandika nga 25 October ekoma nga 25 December. Ekyo giba myezi 2 si bwe kiri. Kati buli bw'omala kufuna fomu eyo okitwala wa LC chairman mu kitundu ky'ogenda okutegeramu n'akusayiningirako ng'omaze omulaga w'ogenda okutegera era n'otwala ne ku police osi ku kitundu ekyo naye n'akusayiningirako n'olyoka ogireeta ku office. Ku fomu eyo oba olaga nti olina balubu meka z'ogenda okuwanika era buli balubu erina omuwendo $35 buli taala. Era bw'oba otaddeko okuteeka enseenene tukusigala nga tukulambula. Sente ezo osasulayo ku ssaawa eno abasinga basasula halfway naye olw'embeera eza ikonomi etali nnungi bandibadde basasula full singa babeera bagenda kuteeka enseenene. Naye tukkaanya nabo oluusi n'asooka asasulako ekitundu ne tumukkiriza n'ateekayo. Okusinziira ku akulira abakozi ba gavumenti Abdul Batambuzi agamba nti ensonga y'ekibbattaka kikyali kizibu ky'amaanyi mu disitulikiti eno ey'e Kayunga. Zino offices ez'ettaka emuzo bagiteeka mukono e Kayunga ne batakola ki
ne batateekayo. Bannange ekyo kiri beyond ffe. Waliwo abantu e Galiraaya balitunyaga eddwaliro. Oli najja n'agamba nti ettaka lyange lyali lya jjajja wange, biki eddwaliro liri awo era ettaka balinyaze. Nagenda okutuukayo juuzi ng'omunyazi atuuse ne ku varanda eddwaliro agamba nti nkyagenda muki mu maaso. Amasomero, tulina amasomero mangi abantu bagatunyazeeko. Omuntu najja n'afuna ekyapa n'atwaliramu essomero, n'atwaliramu ne prison, n'atwaliramu ne poliisi. Tujja kulwanako awasobola, naye awatasoboka nammwe abantu mutuyambe tulwane. Omuduumizi wa poliisi e Kayunga, Afande Rosette Kawa, asinzidde wano n'asaba abatuuze okuyambako poliisi ku bulumbaganyo obwatandise okukolebwa ku poliisi ez'enjawulo omufiira abasirikale baayo n'emmundu ne zitwalibwa. Omuntu akutte ku kiisi kye bayita emmundu, omuntu etasobola kubeera mukwano gonna kantu kamu. Emmundu eyo fezaffe tubeera nazo okubakuuma okukuuma ebintu byammwe, naye oyo akola pulaani y'okuba emmundu nemutuuka mu ngalo tabeera ng'akuna missoni yonna y'okugikozesa mu bulungi. So abantu abo ffenna tubatunulira ng'abalabe baffe era tubalwanyisa ennyo nga tukwatagana wamu ffenna tufuna intelligence okuva erimwe nga tukwatagana abantu abo tubeemalemu kubanga they are bad people. They are not only looking at people who are armed, but even yourselves, after getting the firearms from us, they are likely to turn the muzzle against the public. So, Mubaka bwa Ssaabaminisita Robina Nabbanja obusomeddwa ssente bwa disitulikiti Andrew Mwonge asabye bannakayunga okukolera wamu mu nkulaakulana y'ebitundu byabwe. Prime Minister ow'ekitiibwa Robina Nabbanja yagambye nti buvunaanyizibwa bwa buli munnakayunga okulaba wano nabwe tebandeke wojjiramu ebintu gavumenti bye yasuubiza. Gavumenti abantu mu abawansi mukakasa nti bikoleddwa, n'olwekyo n'amaliriza nga ajjukiza buli muntu mu miitingi eno okubeera nga afuuka mbega erifa abakozi b'emirimu ku ntambuza y'emirimu mu disitulikiti yaffe. Era mu kufuuka mbega kanono nange kenjagala okuteekako nnyesira bannakayunga, buvunaanyizibwa bwaffe okumanya oluguudo luno lukoleddwa lutya.